Amanya mpita wise Killa. Ensonga lwaki tukunganye fenna olunaku olwaleero egenda kubeera video premiering yange wali ku Kasiki Lounge. Ngenda kubeera ne DJ Masi Pro, MC Cuts neba MC abalala bangi nnyo bagenda kubeera olunaku olwo olwaleero. Oluyimba lwengenda okuprimaringa leero lwe luyimba olusoose naye nga n'endala gye ziri era genda kujja mbasaba mulindye bulindizi kyengenda bbawa. Oluyimba bayita nafunye baby. Nafunye baby bwe yakwata ku mutima namala amaanyi kati nina baby simukitinga simuwagapu. Okitegeera bwe kityo bwe kigenda otambula. Oluyimba producer yalukola bamita Giz Beats. Ekifaananyi yakikoze bamita Frank Ja ndowooza mwenna mumanyi. Director mulungi nnyo kyovola ekifaananyi kyavuddeyo bulungi nnyo. Nina management nako abankwasaganyizaako tiimu nnene nnyo 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 sobola kumenya ono n'oli naye bakola ekisoboka okulaba nga omulimu guno gugguka. Mulundi guli twabayo ne tukulaba nga Daddy Andre yakulese nga atugamba aleese omuyimbi wate saawa eno okugamba olina ttiimu y'abantu bangi toyogedde management nto. Ati management gye ndimu nja kugamba nti ndi mu Divine Empire ne Andre era tukola naye kuba nina program nyingi nnyo ne Andre nina ennyimba ze nina ne Andre nga bwe nabagamba ne tusoose kukola ku ki ku luno oluliwo saawa zino n'ezo mujja ziraba. Oyogedde ku kya MC Cuts. Yes. Ate ng'oli muyimbi mugigi muto. Ebiseera ennaku eziyise mabega twabayo ne tulaba Viper Rankings ng'atandika yafuna obuzibu eri MC Cuts. Gwe nga gw'olina kye wafeesinze gy'ali oba yakwanguyidde atya kuba tatuukikako? Ekituufu kiri nti asobola oba nga tatuukikako naye buli muntu n'omukisa gwe kyensobola okugamba kubanga nze nkuze mpulira MC Cuts nga mwegomba byakola okitegeera ne kati nange ndi wa mukisa nti nno ngenda kubeerako kumpi naye ng'atambuza omukolo guno mu maaso ng'era tukwasaganya mu buli kimu. Yes. Twali ku video shoot ne tulaba nga oleese ba tiktokers bangi okukyayinga mu video eyo. Soko tugireko ka video kali katya kuba sisuubira nti naawe ogenda keekangira wali nga ffe abagenda okujjobuza. Video nnungi nnyo era mwenna abagenda okubeerawo mugenda kulaba kintu kye twakola nti nno kyali massive nnyo kalungi nnyo saagala kwogerera naye nammwe mujja kulaba mukkirize ki kye mbagamba. Yes. Abayimbi abato naddala abajja nga balina management asaba kuba hit management bazivaako ne baziraba ng'ezitaba balina kye bazaabakola. Management ye eri sure etya nno beobeerenga omuyimbi omuto okuba hit naye kyanga ne manager si kirungi kyensobola okugamba kubanga oba tomanyi manager yayitawo okutuusa wakukoze ki wakutuusizza neze ngamba mulina okubeera n'enkolagana nga mukkaanya ku bintu ebimu. Ekisinga okwawula abayimbi ne bamanager eyinza okuba nkolagana nga byakasente naawe nga bw'obimanyi naye kati omuyimbi atandika obutandisi tolina kugobera nnyo ku ssente sooka obeeko ne wootuuka ssente ojja ziraba nga zijja buzi. Abayimbi abato ebiseera ebisinga muba mujja muba n'empisa era muba mwegonza because muba mulina kye mwagala oyisaawo naye bw'omala ofuna oluyimba ate n'ofuuka violent nga togambwako ng'olowooza oli wakabi. Ekintu kino eky'empisa ogenda kikola otya kuba mu industry abantu abasinga tebalina mpisa bamanyi bakabi oba balina oluyimba. Kituufu ekyo n'ekintu kyesobola okukugamba nti bw'ogatta engalo zino tezinkanankana buli muntu alinawo engeri gya kuzibwamu okitegeera buli muntu alina empisa gye bamuyisaamu okuva ewaabwe so kati nange ebyange byala nakuzibwa ng'omuntu walina okukuzibwa bw'omuntu yenna mumanyi nti nno omuntu ekiti kimwajjidde mwe muyisa okitegeera. Yes.
oyogedde ku kyoluyimba lwogenda okufuluma naye ekibuuzo ekyasoose okubuuzibwa ekyennyimba mmeka z'olina nebbanga ly'omazeemu kuba tulaba ojje n'amaanyi mangi gwagala banno nti maanyi ne just mukisa bukisa era nsaba bannayuganda bampagire kubanga ebirungi bigenda kujja mu maaso awo n'ennyimba gye ziri mu studio nensoose kukola ku luno zonna mugenda ze ate muliro kyensobola obbagamba nti bannayuganda mumpagire mwongere okwagala muziki wange sigenda kukoma kano kayimba kwokka ebirungi bikyajja esi Katonda nkwatireko nammwe munkwatireko ndabe nga kigguka omuyimbi waffe tukulaba nga primary egendo osooka ey'oluyimba okitutte mu bbaala ate nga ne ku nnyimba zoyimba tulaba nti buyimba bwa mukwano olowooza togenda beera diverted mu career yo abakyala bakuva luninge era mu bbaala naye waliyo abakyala naye bayuuza abaliyo si bayuuza ekyo gwa kyogedde yes bwetwogera ku bayimbi abapya abayize omwaka guno oba n'omubijja oguliko bonna tubalaba nga bali violent likes of alien skill alina ne kuyakakuba ejjo oluyi muganda waffe ow'emiggo ali ku miggo ali mu kkomera obudde buno ani enno oyo Alimpa Ronald advice gy'olina gye bali nakyanjawulo kiggwe ky'olina ekitali kubbo omuyimbi si kirungi nnyo okutandika na malala kyensobola okugamba abayimbi abo kale saagala boogerako bigambo bingi kuba si kirungi kwogera ku bantu naye bakendezeemuko ku malala omuyimbi waffe tulaba nti tewaliwo kyenkozesa omuyimbi waffe tulabye abayimbi nga bajja bangi nga babeera inspired by ba artists ababasookayo gwe muyimbi kyaku inspiring okubeera nti ojoininga music industry bayimbi bangi kuba buli muntu akola ekirungi sisobola agamba nti muyimbi ono naye era obaako negwowulyamu ku feeling kati nze mbuto negomanga nnyo bafana ziza bafana era ndoza n'erinnya eyo bankazaako ko bafana nga buli wempita agamba bafana naye nali mayiminga biseera ebyo nga neeyisanga ye no saakoma mwegomba era musajja mulungi tomumanyi ekyokunywa kyanjawulo singa ofuna omukisa ogumiitinga ku bafana oba olinayo oluyimba lwe wakoze naye edda nga tetunnamanya omukisa singa nfuna omukisa ogumiitinga bafana of course negomba okukolako naye kuba musajja wamaanyi nnyo yes nawe oyimba dancehall simba dancehall naye ate nnyumiro nnyimba za dancehall okuyimba kiva mu ggwe munda kitone kuva eri wa Katonda yes sente attraction ku bakazi ekintu kyendiko talent situnuulidde nnyo ssente situnuulidde nnyo fame ebyo binajja luvannyuma nenjala situla talenti yange kyanjawulo ki kyogenda oteeka mu promotinga music kyawukana ku bayimbi abalala obukakkamu kikulu nnyo mu kintu ebintu ebyange bikwata mpola si papa ya kibuli naye nze era ensonga lwaki oli wano ogimanyi wano waliwo ekibuli olowooza ki abayimbi abaddewo kye batannayimbako gwe kyogera kyoyagala oyimbako kyenjawulo ebintu ebisinga byonna babiyimbyeyimbyeeko ne music art ati kyoyo gwogenda okutuleetera ow'enjawulo oyo kuba abaana badde nga bajja bayimba naye ng'oluusi oli abeerawo n'agamba naye ate ono ke yazze ate asinze kuwoli twagala okumanya saagala byogerako nnyo gwe jja biraba saagala nsumulule nga bw'osuna kitegeera ekyo nno kikyamu kikyamu nze siri ku pesha y'abayimbi kuta music kumukumu
waba njagala nte ekintu ekirungi ekigenda okukolera omukadde omwana omuto n'omuvubuka muziki gwe nnyimba agatta bonna saagala kutaleera endongo bagenda kujonoona abakola ekyo omuntu ali atategeera music oyinza munnyonnyola otya music omuntu atategeera music era alina okwebuuza ennyo ku bantu abamanyi music kyensobola omugamba nze nnyinza obutamuwa amagezi mangi nnyo tukulabyeko ng'ogambye nti cuts okuza omulaba era akuinspires yes singa olunaku lunakya cuts nayagala okuteeka under his management kuba naye amanaging abayimbi what would be your take on that tewali buzibu omuyimbi asobola okubeera ne bamanaja 5 nga buli omu alina omulimu gwakola kuba kati Kamiliyoni olowooza alina manaja omu oba Eddie Kenzo olowooza alina manaja omu so omuyimbi asobola obeera ne bamanaja 10 kyekyo sikirinaako buzibu bwajja ne tukola yes about your music journey abasinga bava mu kanisa abana bava mu kaliyoki gwe wavaawo kanisa eyo nayitirayokko naye wasookera mu kanisa kibenda era nga bw'obimanyi twayimanga ku ssomero kyakikwaya kwaya y'essomero byonna nayitayo eyo lwaki tewayimbye gospel byatonoonya ssente gospel era naye mulina egwe mulinde kajja kujja mu maaso